Wanyokedde olunaku olwaleero nga babatuuze okuva mu magombolola okuli eri Malongo awamu n'eggombolola ery'Ekitierera mu disitulikiti y'e Mayuge. Olunaku olwaleero bavudde mu mbeera ne balumba amyuka Ssaabaminisita w'eggwanga namba 3 era nga ye mubaka omukyala wa disitulikiti y'e Mayuge Hajjati Rukiya Isanga Nakadama nga baagala abeeko by'abannyonnyola ku bigambibwa nti ono yaddira erimu ku ttaka ery'ekibira n'aliwa abantu ab'olubatu ekiviiriddeko abantu okutandika okutemagana. Bano bakedde Nawankya okugumba mu maka ga Ssaabaminisita e Mayuge nga baagala aveeyo alambulule ku bikwatagana ku bantu Ssekinoomo abavuddeyo okukkira abantu abali ku ttaka okubakuba emiggo saako n'okuba tulugunya okumala akabanga ng'ensonga za byattaka abamu nga bagamba lyabaweebwa Ssaabaminisita Hajjati Rukiya Isanga Nakadama. Bano okugumba wano kiddiridde oluvannyuma lw'abantu abeeyita aba Ittaka Lyange okulumbagana na mukadde w'emyaka 6 ne bamukuba akakombi akamumenya emberezi era na mukadde ono Jane Nabirye bakedde naye Nawankya nga bamuwalawala okumutuusa mu maka aga Ssaabaminisita namba 3 ow'eggwanga Hajjati Rukiya Isanga Nakadama nga baagala babalambululire kiki ennyini ekituufu ekibakubya emiggo y'ettaka eriba lyagabwa abaaliweebwa era baani abatuufu abalina okulibeerako. Nalingira kutoda mboli n'abaana b'eddukulu bange babiri utya oyo unani yaida Usmani yakuba ati bano batumaze okwemirembe nasooka nayemerera yakati wono niye kintu no niyemere ati golola nakuba ameze ngole bwerere ngiti yange makwembago yairagale yayemerera najayo nti mpembago ngolola yange mera yansamba amala bajira mule bali babiri abasada undi kyamutegera olo yagemye embago yali mu Canada nzinajo okusituka no bali bamfuutire n'embago ye bankonse ng'abaana b'endidde nabo bali mwike bagira kukobera baaka Sumani nategera ku Sumani bali babiri n'ole mwine okuti ategera nti nze nalinjire kuleeta mmere betwali tujotodde mboli beetawo lutalaawo ng'ojja ku kikandwa kule lutalaawo yazimbya okuyiga yazimba enumba. Kati abatuuze bano bagamba nti ekisingira ddala okubaluma kwe kubanga gavumenti ya kuno tenava na kyankomeredde ku ttaka lino eriwezezaako ddala ebyalo 48 mu kibira ekya South Busoga Forest Reserve ekyabaweebwa omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kyokka nga bamu ku batuuze batandise okukuba bannaabwe olw'ettaka lino naddala abo abalirimirako n'okuliwangaalirako. Wano nno we basinzidde ne basaba gavumenti eveeyo mu bwangu okuyingira mu nsonga eno bwe kiba si kyo nabo bakukolawo akatiisa kuba bakooye ejjoogo n'okubatulugunya. Kwendulu nga baitaka lyange bali kutubinganga n'ebijambiya omuli waiswa Kapere bano ba David Wedume bali kutubinganga n'ebijambiya bali emere yaifwe bagite matema batunda emere yaifwe buti tuzira na kyakulya tuli kubona bonebone n'okwida okwekubirira endulu eri minisita atuyambe ku nsonga eyo atuikirize tuliyemere yaifwe. Nze byange TV tuizaako ife kye tujja okuizaako twena tuli banja abalimi tujja kwegema twena tujje tutandike kubatematema bamale gatwala wa president Mirambo Lwalukundi Mariamu didi okwekubirira endulu wa minister nga baitaka lyange bali kutukosa batulirire emere yaife kyokka tulina abaana tuzirawe tujjawe tusimbe emere bajiga bwige batulirire mwogo bamusawire gansi nga ndikwekwidirira n'okwekubirira endulu bandire emere yange salifu igulu ngeyabaguzaawo ni mu Kibesi ni mutabani we waiswa era saawa eno nasimba duma wange batuka okujja okuntemera duma nakoba kuweswa Kibesi akati bajja kuntematema bante mukavwera bante mu bikado era nga basuubira okwida okuno nazeza wensobola kutolera mmere ndi mukazi waka n'abaana nange famire yange ninayo baana 15. Kakati y'omumyuka wa Ssaabaminisita w'eggwanga namba 3 Hajjati Rukiya Isanga Nakadama era nga yomubaka omukyala akyekira abantu b'e Mayuge yeesamudde ekyokugaba ettaka lino n'aliwo abamu ku batuuze bw'ategeezezza nti erinnya lye balijje mu nsonga ez'ettaka ly'ekibira. Aladisi mwidukire nga muyaka bw'ataida lwaido mwidukire nti ndi kumunoonya yali kuba kiri baya so ndi kujja kumunoonya yali ndi kumunoonya yali aida abenga atandika okwandulinga ensonga ye kubona amukaira abaire wetusobola kuki alikuba ali kujja iramu ndige magana so bana ensonga yange nenda koba abaliko serina lyange nti naga abantu eitaka omuntu omusengeso omuyaka bayinuma neinuma tukobye abantu abalina okuba mu itaka lino n'abantu abasooka mu
Museveni, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ng'agabye ebyalo bye 48 abantu abo abali mu itakeri nze ndinga nabalina okuba mu itakeri so abantu abali kuidanga bava Bukooli bava Mbale bava Palisa aboze tibaidi tibaidi so abantu abalesa abantu abo ne babatayo kalimeja kubaki ng'ebyo tubizezzaako mabbali wonyokedde olunaku olwaleero ng'omukulembeze w'ekibiina ekiri ku ludda oluwabula gavumenti ki National Unity Platform NUP ono ye Robert Kyagulanyi Ssentamu abasinga bamumanye nga Bobi Wine awamu n'abamu ku bakulembeze ku ludda oluwabula gavumenti nga bakulembeddwamu mwennyini akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament